n'amugamba jangu kakasebe wangamba ensituka yennyini yabadde emala okulaga Ssewanyana n'enkwata y'omuzindaalo Ssewanyana ng'ali mu kutya okukambwe kyova olaba teyasoose kwogera mannya era wawulidde eddoboozi erimugamba baani boogere Beera straight mwangamba ni abasiba baani waliyo boogere kwe bayita okutuuza mu bigambo we nalabidde Ssewanyana omusajja omukulu amaze mu parliament ebisanja bibiri munnamawulire omukuukuutivu musajja munnabyamizannyo entrepreneur aweebwa ekitiibwa ng'ebigambo bimukalira ku mimwa n'agamba nga waliwo ekitagatta bakugambye ekimuyogera waŋŋamba ani yali abasiba in fact tewabadde nakunnyonnyola Bobi Wine teyayise Ssewanyana kunnyonnyola yamuyise kukatiriza jangu katiriza ebigambo bino kati Ssewanyana yena akyusa ekibuuzo kannyonnyole kati wootegeerera nti wabaddewo ekitagatta nti Alan Ssewanyana it is two way sided okubanga yalimba Bobi Wine mu kkomera nkiddamu oba okubanga ge yamugamba ge mazima naye nze mu kusaidi yange wenziki ekyandaze nti Ssewanyana wano waliwo ekitagatta ku kikumi ebituufu kwabaddeko ku kikumi ebituufu kwabaddeko nga 5 ye Ssewanyana ekibuuzo okwagala okukidivatinga kubanga wabadde oyimuka straight mpuuga straight mwangamba ni abasiba baani waliyo Honorable Mpuuga ne wabeerayo Honorable Bwanika waliyo Honorable Nakabuye waliyo Honorable Kayemba Solo waliyo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu parliament ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga. Oh no chaba kaditegeeza Ssewanyana kyadalina okukola kwongera kubuzaabuza bye yagamba n'abigaziya n'ayongeramu Kayemba Solo kuteekamu bonna kwegamba agezeeko okuzimba emboozi nga kwegamba eryawo tetegerekeka era nanyumirizaako aba ne bagamba nti mu bantu abakyasinza okurisiivinga essimu ne message ezigamba ofudde oyokeza otomedde kati Alan Ssewanyana bw'okebera message WhatsApp ye yayokeza message za wayokeza otomedde oswadde mvubuka gw'obadde ki mwana gw'obadde ki ezo bwe zityo kuba yalemeddwa okuyimirira ku ludda olumu jjukira eno ayagalayo musajja watte ennaku zino tetwagala tubuzeebuze awantu wabadde watagalamu katono wanyegenya Alani wanyegenya abantu nebikomera bino kati kankwe ekyokulabeko Alani kamduyite lutwe Alani ayina olutwe waliwo olutwe olumanyi baga nti omuntu oyo ayina olutwe nti buli kintu kyonna ne baba teyakibaddemu bakimoteekako okumanya Alani ayina olutwe nze nali mmanyi bannabyabufuzi abandi badde ku topu essaawa zino nga dekadi yabwe tekubaganyizibwako birowoozo ne position yabwe tekubaganyizibwako birowoozo yandibadde Alan Ssewanyana because okusibibwa wano mu Uganda ye mu yes ate ne mubanga togenze mu politics olwayo ne bw'obali banga okoze ensobi efaanana etya bannayuganda basympathizinga nnyo n'omuntu ali mu kkomera kibuuzeeko omuntu yenna the moment omulabe olwali kuteeka mu kkomera olomanya nti audience emaze okukyuka olina okuvaayo ng'oli muwanguzi n'emisango gy'enkola ogimanyi gyembeeramu naye kugambye ekisinga okukubya abantu bange bentera okubeera nabo lwaki mbakuba nze kasita okwata kirayinti wange n'omuteeka mu kkomera sympathy vote obogimuwadde amato kinnyonnyole Alan Ssewanyana ng'omaze emyaka 2 mu nkomyo essaawa eno tolina kuba mu debate oba kaadi onoofuna oba toofune because ensi eba yakusaasidde dda kati bino abantu beetaaga okumanya nti deep analysis ow'omunda nti Alan Ssewanyana gwe essaawa zino mu bantu abandibadde ku safe side wandibadde kwoli naye wokkiririza nti musajja wattu oyina olutwe olwaleero n'abantu tebakyajjukira nti baakusibako tebakategedde Alan Ssewanyana teri ajjukira nti yakola ki yasibwa buli agezaako okugamba nti wasibanga naye ate munne yafa n'alwala ate ye ebintu bwe tetubitegeera ate yasirika nnyo ate yabula ate kati kwegamba musajja wattu n'abeeraawo kati Alan abadde alina okunoonya engeri gy'akomawoko eri community n'okugula obuganzi eri mukamaawe
yabadde ayina okunoonya kye twandise obuganzi tosobola kumuyiwayo because omwetaaga ate wano we tuli Alan Ssewanyana nti yeetaaga nnyo nga gye nkomeza era n'ekibuuzo ne kiba wamma mmeeya omuntu ng'akusibye emyaka 2 osubira okuvaayo ng'olinako n'obusungu ku ye Alan avaayo yeeyongera kwewombeeka okategeda akantu ako nti Alan bw'ava mu kkomera akulaga nti mukakkamu musirise n'abula n'okubula ku ssaawa esemba ng'ebulayo myezi bwezi ikaadi zigabibwe yakubyewo eggambo Katonda wange naye Alan alabika atya nnyo Mpuuga kuba ojjukirako akatambi nga Alan ab'emakindi bamugamba wasayininga nga bamugoba ng'era ayagala bannyonnyola nga we yabadde annyonnyola Bobi Wine bannange Alan munnyonnyozi ndowooza wamma kati sekugaba ebigambo bino ize sirabangako buutu munnyonnyozi nga nebyannyonnyola tebitegeerekeka kubanga ffe byatulebya okutegeera tosobola kera kumaca newetunuzaamu kamera n'ogamba nti Alan yagambye nti Mpuuga yakola kino nti yatusiba wabula ekyenjawulo ekiriwo nti nawulidde Alan Ssewanyana ng'agamba nga bamukaka bukasi principle ya mukaka yogera musajja watu yogera baani n'olwekyo njala kugumya ndolina obusaasizi bwange naye okutegeera nti tolina kizibu ne banno nja kutwala mu kooti tujja kusinkanayo oyambeko kooti okutegeera kubanga ensonga zino ez'abantu abattibwa zikyali mu kooti nga bwe weerambye tolina ky'omanyiiko ogenda onnyonnyola ekyomanyi kijja tuyamba tutegeere oba byoyogedde babyogedde oli mu mbeera zo nnungi eza bulijjo waliwo ekibadde kikusunda nakyo tukitegeere n'abalala abakuyambyeko mu mbeera efaananako bwekyo kikyengezako kugamba nti kye tuyita mu ky'abantu abangi Mpuuga nga ye tasobola kuwangula kubanga political influence ye nga ye ekendedde okategedde akantu ako yo nga ye political influence ekoze ki ekendedde but bwe tugenda mu kooti ate alina grounds naye wuliriza era akasessaza nereero seka ogweri era agenda okusinga ate era okukokosebwa ennyo era bamuyita Alan Ssewanyana kwegamba Alan Ssewanyana agenze kutuula ate mubigambo kati ate muva ku biri bye bamutuuzizaamu wali wano agenda mubigambo kubanga yeyekka kati ye middleman ali wali yayogera saayo ye alabayi wa Bobi ye mujulizi wa Bobi Wine okategedde ye mujulizi wa Bobi Wine omulamu aliwo ye mujulizi wa Bobi Wine omulala yafa kyokka ate wuliriza nti ate Alan ayina kola nnyo okuleeta obujulizi obukakasiza ddala nti gwe wali watusiba kategedde akantu ako oba nti ayina kukola nnyo okukakasa eggwanga nti ddala ddala gwe wali onsiba okategedde akantu ako ate omukulu ye yagamba tateesangako ani Mpuuga aloopa agamba tateesangako kuba naye ne alabayize naye tezikwatagana yeetonza Daily Monitor nti munaye mwawandiisa ebyobuyaayi bw'atuuka mu kuziika Ssegirinya n'agamba bannaye nateesa n'abakulu bamubuuza ate abakulu nti ate ab'ekkomera tolabanga ebintu bino byokya bonna byonna bijja byokya naye kisinga okubeera ekikulu manyi mateeka kugaawukana okuteesa n'okusiba birala okategedde nze nateesa ne government because kankubulye by the way nti lwakuba tuli mu Africa wano ne munsi yaffe nti engeri gyeri corrupt nnyo nti n'abantu banyiize bannayuganda banyiize nti n'ekituufu tebakyakiraba nga kituufu okuteesa tekusookedde wano mu Africa tekusookedde mu Uganda government okuteesa n'abasibe nebata okategedde opposition okuteesa ne government eri mu buyinza ku lw'obulungi bwekyo ekirina okukola ki okubaawo naye ekyenjawulo ekyo nti mu Uganda nti ebyo byonna bannayuganda naddala kooti y'abantu yete kyetaaga kubiraba anti yegenda kubuuza ekibuuzo mu bonna abateesezza waliwo kyowaayo n'oli n'akuwa kati Mpuuga
wawaayo ki mu kuteesa kati kye tulina okwetaaga okutegeera because abayeekera basobola okugamba tetugenda kuddamu kulumba government Israeli ne oba Irani oba n'abaamaasi basobola okugamba tukuba abasirikale bo 6 betwawamba ng'otuwa abantu baffe 2,000 oba tusizinze fire abatalibani tetugenda kuddamu kulumba nkambi za Amerika mwe mutuviire mu nsi yaffe nga we wakiraba we kyali kati abantu bayinza okukubuuza Mpuuga ng'oli wa opposition wali oteesa oyimiridde ku ground ki wawaayo ki ekyo kye kibuuzo Mpuuga ky'abalina otuddamu Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bbula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo 60 na final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tubawa updates analysis ez'omulembe okusinziira ku biki ebitambula era olunaku olwaleero ndine MC Mayor nga mutunuulizi wa nsonga eziba zibaddewo awo in detail okusingako ggwe abeera eyo n'olaba abasajja abamu be tuyinza okuyita aba opinion drivers so Mayor tuzeemu ne tusinkana nsaba obuuze kuba tulaba ku final channel toli mugenyi kati kati wano ndi waka abatoba ku final channel yonna gye muli mbebazizaako ndowooza gwandibadde mulundi gusukka mu guno gw'olaba olwaleero lwakuba nti ate omulundi ogwasembayo saali bulungi naye all in all nebaza Katonda nti nalaba comments mweri interview yasooka omanyi olaba response z'abantu n'olaba nga at least bakwero comments naddala bwe kiba nti gwe mulundi ogusoose okubeera ku channel so nja bebaza abali mu Denmark abali mu UK abali mu USA abali mu Australia abali mu South Africa abali e Saudi Arabia UAE abali e Italy abali e Turkey n'amawanga amalala mwenna nga muli ku channel yaffe eno ne Uganda yonna okutwaliza awamu mwe bali kutulaba nakulabyeko ku nsonga zino ezitambula ku TikTok yo ng'olina ensonga zottaanya ensonga zetuyinza okugamba nti buli omu zeziri ku mimwa gy'abantu ensonga y'okubeera nti omukulu Mpuuga yagambye ye Bobi Wine agenda mutwala mu kooti n'abo baamuyambako mu ngeri emu oba endala ng'agamba batattana erinnya lye ku bintu bya Sseggirinya tulabyeko embeera eya Bobi Wine yennyini ku kitebe nayo gitunnyonnyoleko we yagambye nti mwabiŋŋamba era n'obabiŋŋamba abamu ku bo bali wano tulaba abantu nga bananaagira nga bali ebigambo naye ng'era bamaze ne baggusa ensonga yaabwe then tulabawo abakoze analysis nti Allan Ssewanyana yayokyezza nnyo ku luno oba yasaanyewo yasiridde mu byobufuzi twagala tutunule ne Luswa bwe yajje n'ayongerera okwo katusookere ku nsonga endooza n'eyaba Eddie Mutwe ensonga yaba Eddie Mutwe omusango gwabwe okubeera nti gwalinga oguwa amawulire oguli mu society yaffe but eventually omusango gulabika gususa obw'obulamuzi ne gutandinga political ensonga eyo yaviiriddeko embeera eno yonna gye tulimu olwaleero ensonga yaba Eddie Mutwe bannamawulire bannaffe abakola omulimu gwe gumu ngaffe bayinza kujeenaazaako batya because sisuubira nti mu kulopa kwabwe bye baasuubira mu kuteebereza kwabwe baakozesebwa abamu abakulira ne bagamba bannaye ensonga eyo ffe wetu twagala tugivuge bannamawulire in general bayinza kujeenaazaako batya tudde ku nsonga zino endala okusookera ddala mu Uganda mwe tuwangaalira njagala mukimanye bannayuganda nti kino bakiyita Ssekiriba kya ttaka mpawo atagenda kukyambala eno national cake mpawo atagenda kugiryako ate kwegamba tulina okukkiriza nti gwe ne bw'onoosalawo osirike embeera yo mwennyini ejja kwenoonyeza nga si gwaginoonyeza Uganda eri ku state nja gigeraageranya ne ku bulwadde oba ku kufa ne bwe weekweka wansi w'ekitanda ko kujja kunoonyaayo kati Uganda state awo weetuuse
nti bw'otunuulira olwaleero kati ng'ab'amawulire betuze tulaba kuba emiggo nga be basinga abamu bw'otunuulira ku sekita ezisinga okuba nga zirozezza ku bukambwe bwa sisitimu yaffe eno ojja kulowooza nti sekita y'amawulire oyinza obutagibuusa maaso. If I'm to be frank, nga n'abakulu balaba ne gavumenti ng'eraba nti bwe tunoonya ku sekita ezimu ku ezo eziri professional naye ng'ate zirozezza ku bukambwe n'obukaawu bwa gavumenti yaffe ettabi ly'amawulire oyinza obutalibuusa maaso. Naye kyannaku nnyo okubanga kaakati ate olwaleero ettabi lye tulowooza eryandibadde limanya obuzibu bwa kino nti ate mulimukko abatandise okwewaggula okutandika okusaidinga n'abo ababadde babanyigiriza before. Era batuukiriza n'olugero olugamba nti akusinza akukubya gw'okutte nti oluvannyuma lw'okutulugunya n'okuyisa mu byonna by'oli mu kuyitamu omutiitiizi oyina kunzika ng'olina kwegatta ku bo kukola kye beetaaga okole omutiitiizi. Kaakati atali mutiitiizi yoyo agenda okusigala ng'akola naye ku limits ezimu. Nakikugambako banakigamba gwe nagaa nti wo kye tuyita ebiranga-nseenene. Ebiranga-nseenene bitwabeeranga mu kyalo ebinyonyi ebiddugavu ebyayitanga mu bbanga awo bwe wabirabanga biibyo nakati awo bwe wabirabanga ng'omanya nti kaakati waliwo enseenene zigenda okukola ki? Oba enkuba ejja. Yes, oba enkuba ejja. Kaakati back to politics. Nti olwabyo byonna bye tuli mu kulaba nga akalulu kabuzaayo myezi bwezi akaawamu byonna bitudescribingira what exactly ekigenda okubeera mu 2026 we tudda. So ab'amawulire bano oyinza okuba nga togenda kulowooza nti onoobakyusa emitima kyokka ate nabo oyinza obutabanenya nnyazi saaki. Buli muntu yenna alina ensonga ze yayinza okuba nga ye we yalabye promises buli lwobeera nga awantu wetulowooza nti akusinga kukubya gw'okutte otuuka ekiseera oba buli lwobeera mu sisitimu ey'abayala bokoleramu nga bayala at the end of the day enjala bw'etaakulume oyina okufuba ennyo okulabika nga gw'ofuna ekyokulya newankubadde banno tofuddeyo kumanya nti oba bo bafuna oba tebafunye lwakuba nti olulimi lwenkozesa olumu luyinza okubeera oluzito nnyo oba oluwebuziba. Naye njagala tukitwale nti sekita y'amawulire naawe bowulira abali mu kugamba nti be bakozesebwa okusiba ba Eddie Mutwe n'abalala nja kitwala okuba nti nze mu kulowooza okwange nti be bamu ku abo abayala bo abataayagadde kufa njala abalowoozezza nti balina kukwata kkuba erimu okufuna ekyokulya ne batafaayo ku bannaabwe bo bafunye batya ekyokulya. Oyinza okugamba nti njala. Yes. Could it be nti refu tusuubira nti refu alina okubeera nyoto. Could it be nti bano abantu abamu baali driven by their political ideology babe bakkiririza because I'll openly tell you nti embeera eno okutandika yava mu byabufuzi obujjukira akatambi nga Bwanika akayukira president Kyagulanyi mu kuziika omukulu gwe bayita bamuyitanga Pascal yafiire yukke awo wonna we wava embiranye kisoboka okubanga interests zino n'okulopa omusango zaali driven politically ng'era omusango gye guggweredde yeyo yennyini gye baagutagetinga okutuuka. Nyinza obutakikakasa nnyo kuba nabadde ndaba Faiswa Magembe. Yes. Nalabye ku live ye yabaddeko ku TikTok awo nga ndaba yayeewakana era ng'agamba mu mannya agaateekebwayo gaba complainant n'agamba nti gwe genda okebere ku listi y'amannya ago bw'ofunako erinnya lyange onfuna bulungi. Yayogeranga president wa region Great Masaka Association. Yes, yenga akyegana ng'agamba nze njogera nga ntya Katonda ekyo nkigaana. Ekyokubiri nalabye ne principal waffe Sentamu Kyagulanyi Bobi Wine mabega alina waliwo okulinnya erimu eryali lifulumiziddwa era nawuliddeyo omu era ku b'amawulire ng'agamba twali twataputamu bubi naye ono teyaliimu kitegeeza nti waliwo amannya agamu nga gayinza okubeera nga tukyafunayo abaga nti ono taliimu because no twakirabye ne principal ng'akugamba nti ono teyaliimu yamwetondedde oba omukyala namwetondera kati mu kiseera kyekimu ndaba ne Faiswa akugamba nti bannaayi ebinjogerwako bino sikola ki ne ku listi y'amannya ndayira nga nteekato nakuba n'ebirayiro ku live naga nti ze sikola ki nsiriiko kitegeeza ki nti tuyinza okuba nga abamu betuyinza okuteeka ku ntandaalo twandira bayo omulala gwe tugamba nti abanenze timutuufu twali twamutaputa bubi teyakola ki kati saagala nnyo mbeere ne conclusion ekomerera bano
ngate kubanga ne list yennyini yasooka okufulumizibwa tutandise okufuna akaba abatandise abagivaako ate ne tubeetondera no beetondera public so ne in general okutunuulira kubanga tekubulako tukirize tukuliko abamawulire abakozesebwa naye tukirize era olwaliro muganda wange paleero kyolina osooka otegeera nti si be basoose mu sectors zonna ne mu kampani zonna ze tukolera ne guno gwe mulimu ogwa YouTube eriyo be mukola nabo naye nga bo balina be bakolera omuntu ye path ye gye yachuusinga nga yeeyo kyetulina okutegeera we are human being ate tosobola kaka muntu kuwagira kyoyagala ng'olina feelings zo olwa ensi gy'owangaaliramu n'obulamu bw'omwotambulira ne meya alina obulamu mu mwakola ki mwatambulira so kyetulina okukkiriza kiri kimu bannayuganda mwenna abatulaba nti ezo ze zimu ku mpulunguse ku sayidi emu oba endala nga naawe bw'oli mu mulimo gwammwe ogw'obusuubuzi ne mweteesa nti tugende twekalakaase emisolo egifuuse emisolo ne muggalawo amaduuka omulala n'akulaga nti yajja kuggulawo katono nnyo abeere munda ng'abayitira mu bakasitoma mpolampola mujje atandika okubaguza kubanga ebizibu tebyenkanankana nga tumaliriza ku nsonga eyo abamawulire in reality you have practiced journalism ogalimu obaddemu mu cases ezimu eziri controversial kesi y'e Masaka being that nti eri mu kooti kizibu okujoogerako in detail naye katubuuze olulabyeko bannamawulire bakubiddwa abaano abataano neebulayo wadde akatambi akakwata ku mbeera eyo anti kyenjagala because abakaayana bagamba bannamawulire bonna be bakubiddwa oba gavumenti oba bayaaye balwanidde mu kuziika oba kiwabaddeyo obutambi obujja lwaki ebbanga tugenda mu lya mwaka tetufunangayo katambi ku bano abakwatiddwa nga balaga bali mu action what could have happened bannamawulire bonna babasiizi nga bagamba kyenjagala otegeere saga twebuzeebuze tudde ne wano tudde ne wali njala soke tegeere mu bulamu kino kiri political by all means saga twerimberimbe saga twerimberimbe omanyi ne gavumenti waliwo ebintu byekola kankuwa ekyokulabirako katono nnyo olwaleero nyinza okuba nga nze saagala kusiba naye nga ate nkwagaliza okukusiba okategedde nyinza okuba nga saagala kusiba naye nga nkwagaliza okukusiba it is two bintu bibigambo bibiri tinyinza okuba nga ndikyaliiwo nga tomanyi nti nyinza oba neefuula okuba nti ndikyaliiwo naye nga nkwagaliza olunaku lumu nkusangeko eruzira naye nga sisobola kuvaayo nenkakasa neŋŋamba nti nze nkyetaddemu bakusibe nga kijja kunnyumira nnyo okulambula eruzira nkusange mu butimba bateekawo awo era nga nja kulambula nga ndi musanyufu nnyo tikye nali njagala kikoze ki naye nga saagala kuteekayo feesi nti nze nkole ki nze nkusiba kati ne mu kiseera kino mu bannamawulire mu bantu be tulaba bano ba Edi Mutwe n'abalala there are very many people olwaleero nga tugenda kusibwa nga abatusibye balala nnyo in physical nga abatusibye balala nnyo naye nga ate like behind curtain nga there is someone akusiba kyoyogedde nali nkiwuliddeko obwongo bwo butegedde nali mpuliddeko omuntu ng'alina omusango gw'ayagala okugula nga tebaaguzza ku ye naye ng'agamba nze nkuteekemu ssente gw'osibe nze ngusuubula ne balooya we bali ku makooti babulooka balooya emisango bagisuubula ogwagulaba nti nguyingira ogugumpe kati okategereke nkamba kazze buzzi kuba nali mbaddeko n'omuntu ng'alina omusango gw'agala okugula nga naye agamba gwe gubeere muuli ng'agamba nze sina interest Katonda yanasaba buli kimu kye banaakusaba nja kukikuwa naye nga gw'osiba kati kwe kusuubula omusango kati omusango gwa Edi Mutwe wayinza obubaawo agamba gwe baakuba gwe luyi naye nze ngusuubula okategedde akantu ako kyenjagala n'okulaga nti ne mu bantu bonna n'abavubuka bangi bemulaba bali mu makomera simaba Madubala omwana yabeeranga n'ebigattaawo yasibanga ebigatto mu bulago Madubala gyali ekigaawo namulabaawo ng'amannyo baagajjamu wano biki mbeera nga gyali musinnungi naye kikyengezaako okusiigira nti bw'obuuza Madubala ani akusiba naye atankana batankane agamba tayinza kutankana akatambi ati omanyi lwaki nkugamba yavuma President Museveni n'avuma ne General Muhoozi n'avuma naye togenda kulaba nti General Muhoozi nti Madubala versus
General Muhoozi oba President Museveni. Waliwo be tuyita ba concerned citizen. Wano mu Uganda tulina mche tuyita ba concerned citizen. Ba well wishers. Social media in-laws. Ba social media in-laws. Olwaleero nga yokera ku macha n'ovumye Musimmeeya. Agenda ye kweyimba mu agenze kankwesibire. Ovumye Musimmeeya naye nakola ki? Nakwesibire. Nagamba kankwesibire. Ate kya kimina okutegeera. Ebintu byonna ebirimu obukulembeze, governance, simanya politics. Biralamuko. Nti omuntu ayina obuyinza n'akawaayiro mwayimirira okusiba newankubadde omusango tewaguza ku ye. Kasita ziba nga afunyeyo ka hint katono nnyo akeekuusa nti yina engeri gy'oyataakingamu gavumenti. Society. Okategedde akantu ako. Nti kyangu nnyo obadde obiraba ku malema biriizi. Asituka nakera macha nagamba ntutte gundi ono mu kooti. Ntutte gundi mu kooti. Nuka ati ya mutwala ngane nga concerned citizen. Akwatibwako ensonga. Kati okera ku macha novolo omukulembeze w'eggwanga. Someone can come out nga si mutabani w'omukulembeze, si muganda w'essaani, ye n'agamba nze mugunde kerogo. Nga naye alina wajjo kikozesa. Alina w'alinamu. Kyenkugambe nti bw'amala okukiyingiramu. Kati n'ono gwe wanyiiza kisobola omuddira emabega abantu banoonya proposal zibatwala mu gavumenti baziraba. Ate waliwo ddiiru eri wano. Kati nga tumaliza okufa ku point eyo. Ngenda kuwa ekyokulabira. Kulabira kalulu ke kawempe. Gwe kyogamba tebakimanyi nambi takimanyi nti omusajja yamuwangula. Nti tekirabibwa n'omwana ayonka. Ne kati waliwo babulooka abali wakati awo. Abakubalira gwe tomenyeka leka tuguyingiremu. Soka kyabena gwoli mu ova mu kikaadi y'ekibiina kiri mu buyinza. Waliwo budget esobola okuva eri mu kibiina okusponsoringa. Baloya babeerawo abagezi babulooka abagusuubula abagenda ew'omukulembeze mu State House okumugamba nti muzeeyo omusango tugujjayo. Oluusi n'okubeera nti waliwo omugwe nalaba agamba nti abantu abamu beesimbawo ku kaadi y'NRM si kuwangula. Beesimbawo babasobole wali bakola short list y'abaradisi. Erinnya lyo lijja fulumiramu. Anti wanisosene weebuuza nti gwe omukazi nga tonnamunenya nti lwaki agenze mu kkooti. Kati akalobe kandiwedde n'asirika ani yandibadde addamu omwogerako. Kati alina okutambuza trend eno kubanga tugenda mu lisafo. Bingi nnyo targets tugenda na mu kalulu. Bwe endorsements bungi basobola okusuula. Kati singa osirika bokapapapa oba owedde kati olina kwekuumira in news. Okulaba nga at least obeera recognized. Kale kati bwe twavudde e Masaka mu mbeera eyo yatutuusiza ku kitebe. Bobi Wine ng'agamba Segirinnya ne Sewanyana buli we yabakyaliranga mu kkomera bamugambanga naye muzeeyi butuufu otusindikira abakulembeze b'otusindikira naye abatusiba balabika b'e Masaka era n'ayita Sewanyana ajja akakase ku bigambo ebyo. Sewanyana yakakasizza teyakakasizza? This is my opinion. This is my what? Opinion. Sewanyana teyakakasizza. This is my opinion. Sewanyana teyakakasizza. Kubanga kati nganze nakugamba bwe mba nkola nalisinsi wange si wakwagala kucamuukiriza muntu kwogera ye kyawulira ayagala kuwulira. Wabula njogera okusinza nange kunoonyereza first explanation ya Sewanyana yokka ekumala. Interaction ya principal Bobi Wine ne Sewanyana ng'amaze okuweebwa microphone emala okukakasa nti wateekeddwa okubanga waliwo kankyanguye Sewanyana kye yabaddeko kye bayita okutuuza mu bigambo. Bamutuuziza mu bigambo. Bukategedde bulungi. Kankakuddiremu era tebakategedde. Tukolera mu kampani nga bwonsanze ku KBS TV 1. KBS TV. Noyogera ku bossi wo. Nange oli mubakozi kuba nange kyali kimbeddeko kati bino bye nkugamba. Mukubalwa ali mu kivayibu ky'abakozi banno. Ekigambo ne kiriikinga wakapa waggulu mu beeki odi. Nekituuke wa mukamaawo. Ziba zikoone 10 n'ezi 12 kumakya. Zaali kumakya essimu ng'ewuluguma. Anti wategedde kino ki kugamba ng'ogera okanga mukamaawo ekintu kyagamba kituufu wakyogedde. Togenda kukyewakana. Okategera kantu ako. Kubanga watuukiddwa okukifuna. Kite ng'ate naawe okimanyi nti eggulu limu tebiiseewo na nnaku 2. Kitegeeza nti ku shuwaddiri yakimugambye wakimugambye ddala kituufu. Ekitegeeza wano. Naye tuyagala kikole ki? Kiguke. Ekitegeeza wano. Bobi Wine byayogera. Yes.
kituufu babimugamba kisoboka okubanga babimugamba very good katuli fenna bwe babimugamba ngera omanyi nti embeera y'okuboyaana mu kkomera osobola okwogera buli ky'oyagala kati kwagadde nti mu tayimu y'ekkomera osobola okukola statement yo oba ntuufu oba si ntuufu kati gwe gy'osuubira kutaasa mu kiseera kino taata ow'ekitiibwa zekimanyi abakuwalana munnange tebatwagala baagala twawula nize taata nkimanyi akuwala tusiba ye gundi okategeda akantu ako kaakati naye nga musajja wattu okyogedde kola ki kwetaasa kaakati obuzibu obugira waawano kutuuza mu bigambo okimanyi nti kituufu wakikola ki tutule mu kamera okimanyi wakyogera okimanyi nti wakikola ki wakyogera towakana okategedde omanyi nakugamba waliwo emyaka gye bayita egy'okutya okutuuza kwegamba egiyisiddwako okutuuzibwa mu bigambo ku levo ya Ssewanyana okutuuza mu bigambo kintu kinene nnyo kyova olaba kyamaze okulaga Ssewanyana ffe abagoberezi nga n'amaaso ga Ssewanyana gonna gajjudde okuswala mu mutima gwe ng'agamba omusajja nzisse Katonda wange n'amwatulira Bobi Wine Katonda wange ntegerekese bulungi kati ye Ssewanyana nti kyekyabaddewo ku kitebe kavule kwe bayita okutuuza mu bigambo kituufu Bobi Wine ateekeddwa okubanga ebigambo byamugambibwa Bobi Wine n'anoonya waali kyatulira nga tewali n'anoonya ekiseera kyakyo ekituufu walina kikola ki agenda okutunula nti mubatuddeawo mu sipiiki ezo jjukira kankubuli weegenderezanga banna mu bintu byenjagala otegeere nga mu bulamu bw'ensi eno biibino wammanga omuntu yenna ayogera nga muyina kye tuwandiise ekibagatta nga otudde mu maaso nti singa olwaleero Zanero olina w'oyimiridde oli mu kuwa speech nkutudde mu maaso kizibu nnyo kyakutunuulira oli ali emabega nga tonnaba kuwa example kunza akuli wano kubanga omanyi okategedde kati Ssewanyana yabadde mu maaso mu kaseera ke tulimu akaakazigizigi principal akola speech yagenda agidrivinga atunula agenda okutunula ng'ekigambo kimaze omusimatuka omuva mu kamwa ng'eyakimugamba naye yagenze ne yeetyebeka mu maaso n'amugamba jangu okakase bye waŋŋamba ensituka yennyini yabadde emala okulaga Ssewanyana n'enkwata y'omuzindaalo Ssewanyana ng'ali mu kutya okukambwe kyova olaba teyasoose kwogera mannya era wawulidde eddoboozi erimugamba baani boogere kwe bayita okutuuza mu bigambo we nalabidde Ssewanyana omusajja omukulu amaze mu palamenti ebisanja bibiri munnamawulire omukuukuutivu musajja munnabyamizannyo entrepreneur aweebwa ekitiibwa ng'ebigambo bimukalira ku mimwa n'agamba nga waliwo ekitagatta bakugambye kimuyogera waŋŋamba ani yali abasiba in fact tewabadde nakunnyonnyola Bobi Wine teyayise Ssewanyana kunnyonnyola yamuyise kukaatiriza jangu okaatiriza ebigambo bino kati Ssewanyana yena akyusa ekibuuzo kannyonnyole kati wootegeerera nti waabaddewo ekitagatta nti Alan Ssewanyana it is two-way sided okubanga yalimba Bobi Wine mu kkomera nkiddamu oba okubanga ge yamugamba ge mazima naye mu kusaidi yange ekyandaze nti Ssewanyana wano waliwo ekitagatta ku kikumi ebituufu kwabaddeko ku kikumi ebituufu kwabaddeko nga 5 ye Ssewanyana ekibuuzo okwagala okukidivatinga kubanga wabadde oyimuka straight mpuuga yali atusiba oba kabonero kalaga nti Ssewanyana alya mu lulime ne mu luzise nze kyange kyekuvugira noza naawe okoze eki ati nange we tutuula wano tubuuza kyekiyinza okugaana omuntu okukaatiriza nze leero sirabanga mu Uganda muntu yasinze kuswala in public kubanga kyekiyinza okugaana omuntu okukaatiriza kyeyayogera oba okugamba mukama wange sikigambangako Zanero Ssewanyana yaswadde sikulya mu lulime nga tasobola kuyiwayo Bobi Wine kubanga akaboozi ke mbanyumiriza nga ntandika akaawano ku mulimu akange kannyonnyola butereevu nti nze munyumya ne bakozi banno mulimu kiboozi kyammwe ne kiriiki nga bwe kapa
kati bosi wakubiranga ne kusimu oli ku conference n'omuntu gomabadde mwena muki kati uliriza Joseph una agamba aha kati utufunga wayogedde ne Joseph kati kitegeeza bw'okyewakana Joseph omuletedde obuzibu naye ate Joseph alina obujulizi bungi kuba waliwo ne ba alabayi mu mateeka kituyita aba alabayi abaabaddewo kati kitegeeza Joseph agenda kugamba ne Angel yabaddewo ne Whitney yabaddewo ne Brian yabaddewo ne Zaneno yabaddewo kati ekintu ekyandibadde ekyange ekyokusootingira ku ssimu meeting ngeyitibwa bannange kati kyobadde ogenda okusootingira ku ssimu laba bw'okigaziya okiyingizaamu abalala kati obusungu bwona gwobadde wayogeddeko olwo bweyongera nti kati musajja wattu ono kyaba kategeeza Sewanyana kyadalina okukola kwongera kubuzaabuza bye yagamba n'abigaziya n'ayongeramu Kayemba Solo kuteekamu bonna kwegamba agezeeko okuzimba emboozi nga kwegamba eryawo tetegerekeka era nanyumirizaako abo ne bagamba nti mu bantu abakyasinza okurisiivinga essimu ne message ezigamba ofudde oyokeza otomedde kati Alan Sewanyana bw'okebera message WhatsApp ye yayokeza message za wayokeza otomedde oswadde mvubuka gwo obadde ki mwana gwo obadde ki ezo bwe zityo kuba yalemeddwa okuyimirira ku ludda olumu jjukira eno ayagalayo musajja watte ennaku zino tetwagala tubuzeebuze awantu wabadde watagalamu katono wanyegenya Alani wanyegenya abantu neyekomera bino kanti kankuwa ekyokulabeko Alani kamduyite lutwe Alani ayina olutwe waliwo olutwe olumanyi baga nti omuntu oyo ayina olutwe nti buli kintu kyonna ne waba teyakibaddemu bakimoteekako okumanya Alani ayina olutwe nze nali mmanyi bannabyabufuzi abandi badde ku topu essaawa zino nga de kadi yabwe tekubaganyizibwako birowoozo ne position yabwe tekubaganyizibwako birowoozo yandibadde Alani Sewanyana because okusibibwa wano mu Uganda ye politics yes ate ne mubanga togenze mu politics olwayo ne bwoba libanga okoze ensobi efaanana etya bannayuganda basympathizinga nnyo n'omuntu ali mu kkomera kibuuzeeko omuntu yenna the moment omulabe olwali kuteeka mu kkomera olomanya nti audience emaze okukyuka olina okuvaayo ng'oli muwanguzi n'emisango gy'enkola ogimanyi gyembeeramu naye kugambye ekisinga okukubya abantu bange bentera okubeera nabo lwaki mbakuba nze kasita okwata kirayinti wange n'omuteeka mu kkomera sympathy vote omugimuwadde amato kinnyonnyole Alani Sewanyana ng'omaze emyaka 2 mu nkomyo essaawa eno tolina kuba mu debate oba kaadi onoofuna oba toofune because ensi eba yakusaasidde dda kati bino abantu beetaaga okumanya nti deep analysis ow'omunda nti Alani Sewanyana gwe essaawa zino mu bantu abandibadde ku safe side wandibadde kwoli naye bw'okkiririza nti musajja wattu oyina olutwe olwaleero n'abantu tebakyajjukira nti baakusibako tebakategedde Alani Sewanyana teri ajjukira nti yakola ki yasibwa buli agezaako kugamba nti wasibanga naye ate munne yafa n'alwala ate ye ebintu bwe tetubitegeera ate yasirika nnyo ate yabula ate kati kwegamba musajja wattu n'abeeraawo kati Alani abadde alina okunoonya engeri gy'akomawoko eri community n'okugula obuganzi eri mukamaawe yabadde alina okunoonya kyetwandiisa obuganzi tosobola kumuyiwayo because omwetaaga ate wano we tuli Alani Sewanyana nti yeetaaga nnyo nga gyenkomeza era n'ekibuuzo ne kiba wamma mmeeya omuntu ng'akusibye emyaka 2 osubira okuvaayo ng'olinako n'obusungu ku ye Alani avaayo yeeyongera kwewombeeka okategeda akantu ako nti Alani bw'ava mu kkomera akulaga nti mukakkamu musirise n'abula n'okubula ku ssaawa esemba ng'ebulayo myezi bwezi ekaadi zigabibwe yakubyewo eggambo Katonda wange naye Alani alabika atya nnyo mpuuga kuba ojjukirako akatambi nga Alani ab'emakindi bamugamba wasayininga nga bamugoba ng'era ayagala bannyonnyola nga we yabadde annyonnyola Bobi Wine bannange Alani munnyonnyozi ndowooza wamma kati se kugamba ebigambo bino nze sirabangako muntu
munnyonnyozi nga nebyannyonnyola tebitegeerekeka kubanga ffe byatulebye okutegeera tosobola kera ku makya ne wetunuzaamu kamera n'ogamba nti Alan yagambye nti Mpuuga yakola kino nti yatusiba wabula ekyenjawulo ekiriwo nti nawulidde Alan Ssewanyana ng'agamba nga bamukaka bukasi principle ya mukaka yogera musajja watu yogera baani ate kakati kama wange ate kati baani kati ngate waliwo ekitagatta Masias Mpuuga kati Mpuuga Bwanika Kayemba kati bwato bamugambe Makindye wasayininga tewasayininga bannaye mukaka nembabuulire abantu bamugoba ku mukolo aleka ye munnyonnyozi bambi ensonga zikwata kisajja kikulu Alan Ssewanyana katize kankuwa ekyokulabirako oyinza okuba ng'osingako ne kanku advising ekintu ekyali clean mu bukyanga nze etandika gobera politics mu biseera byo tugikwatako ekigambo kyali kimu wagikwatako tewagikwatako nagikwatako period sagikwatako togikwatako gikwateko we want wena soko okulaba abakulembeze nga babeera straight soko vene kwekyo Alan fenna tujja kujjukira nti road mayor Lukwago ng'agobwa ku KCCA Alan okumanya ali bold kyovola karakita zebbiri kati zeewunyisa okumanya ali bold n'ebimu ebyamuwanguza akalulu Alan Ssewanyana yayimirira mu KCCA ku meeza waggulu alwanyisa okugoba Lukwago kati omuntu ayimiridde ku meeza waggulu alwanyisa okugoba Lukwago tebayinza kubuuza wasayininga n'onnyonnyola tebayinza kubuuza wabyogera n'onnyonnyola kyekiba kyakutuukako omuntu omu yagamba Bashiri baali bamaanyi ng'ensi batya kugamba ayina isoro y'okubeera bold obuku basajja tuba tetukkiririzaamu kankuwa ekyokulabirako kino kitwale olwaleero nga kiringa nga bolaba Ssemujju ba Alan dwalo level katika nkuwulire Alan yatukako ku level y'okubanga onyumya Lutamaguzi n'onyumya Alan n'onyumya Ssemujju n'onyumya Mathias Mpuuga by the way bamuwanga Kivumbi n'Amboozi ng'erinnya litambulira omwo gundi ono w'Ebugiri basalirwa Katuntu kategedde kati ye level y'abasajja Bassekikubo Tissekikubo tojja muteekamu oyo Katemba winaawi Akabiro yes kyekikyegambye omuntu eyalinnyako ku mmeeza ya KCCA waggulu tulina abasajja alwanyise Lukwago emyaka we giyitawo n'atandika okunnyonnyola twalina abasajja nga ngwanguli nga ba NRM ba Barnabas Tinkasimire yakugamba yes njogedde oluganda lwo lwebitegene n'agamba njogedde nandala Mafabi bwe yali yabuuzaako gundi yabuuzaako n'omukyala Nabiira walonda kutogikwatako ate I was sick n'amugamba ono National TV why didn't you die kati omusajja ng'oyo lwaki tewafa watuuka ku level nga bamubuuza explain the FDS money you see you people you see ogamba what happened nazirya saazirya nti banne esente zizikolanga ki saazirabako tesente nazirya kati linde kibuuzo ekirala lwaki wazirya kubanga tusuubira ti bwe muli bayivu nnyo mwe tulina okulabirako kati so Alan Ssewanyana tukkirize ye yayokeza yapipidde ekyokubiri Alan Ssewanyana kino kyeto kina kye kyamwongeddeko I want to be frank with you kyali kisobola okumuwa hype ey'amaanyi wali abantu baali beetaagira okumanya kiki ekiruma omubaka kiki ekyassa omubaka zannene we twali twetaagira Alan Ssewanyana we yali agenda okupiikinga waggulu okufuluma ekkomera nuupu yayanirizanga n'abantu abatonnya omusaayi ku parade awo okitegeera bano we bafuluma basooka ate kwekubako nfuufu kati awo kawe twali twetaagira ki okategedde kati yagenze n'akyogerera mu kiseera nga tekikyalina kye kimugatta njagala kugamba ebigambo bino Alan Ssewanyana statement gye wakoze teyina weemugattirako kubanga nakugamba abalonzi balala nnyo abalonzi tebabasinikirako mannyo kati kankubulira abalonzi omulonzi olwaleero nkugambye okumanya nti omulonzi tebamusinikirako mannyo teri batono nnyo abagenda okuwa Alan Ssewanyana kubanga yassibwa nkugamba eno akasembayo akasesa omanyi nti omugenzi ne bwe yandibadde taliiwo akyogera si yakyera yandibadde waali ng'agambye komawo
mumbeera mu bulwadde obwalimu era mulimu tojuka yalangirako nti agenda kukomawo era wawulira mu comment section naye awumula agenda jjanjabwe ajjanjabwe naye oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku namba noti 752 6 noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala ocha Mpuuga agamba agenda kuloopa awo gwogo awo amateeka omanyi meeyo akugoberera nnyo ku byamateeka era we nalabye ebinga byamateeka n'enkunoonya alina ground kwayimirira okuloopa kooti y'abantu n'ey'amateeka asobola owangula 10 ku kyennaakyo bwe tugenda mu mateeka kooti y'abantu ayinza obutawangula kubanga tukkirize tugaane political influence yo nga yo Mpuuga takyayina okategedde takyayina kakatono nnyo batukendereze katono nnyo kyangu nnyo kakati mu mbeera efaanako bw'ekyo kikyengezaako okugamba nti mu kye tuyita mu ky'abantu abangi Mpuuga nga ye tasobola kuwangula kubanga political influence ye nga ye ekendedde okategedde akantu ako yo nga ye political influence ekoze ki ekendedde but bwe tugenda mu kooti ate alina grounds naye wuliriza era akasesazza nereero oseka ogweri era agenda okusinga ate era okukokosebwa ennyo era bamuyita Allan Ssewanyana kwegamba Allan Ssewanyana agenze kutuula ate mu bigambo kati ate muva ku biri bye bamutuuzizzaamu wali wano agenda mu bigambo kubanga yeyekka kati ye middleman ali wali yayogera saayo ye alabayi wa Bobi ye mujulizi wa Bobi Wine okategedde ye mujulizi wa Bobi Wine omulamu aliwo ye mujulizi wa Bobi Wine omulala yafa kyokka ate wuliriza nti ate Allan ayina kola nnyo okuleeta obujulizi obukakasiza ddala nti gwe wali watusiba kategedde akantu ako oba nti ayina kola nnyo okukakasa eggwanga nti ddala ddala gwe wali onsiba okategedde akantu ako ate omukulu ye yagamba tateesangako ani Mpuuga aloopa agamba tateesangako kuba naye ne alabayize naye tezikwatagana yeetonza Daily Monitor nti munaye mwawandiisa ebyobuyaayi bw'atuuka mu kuziika Ssegirinya n'agamba bannaye nateesa n'abakulu bamubuuza ate abakulu nti ate ab'ekkomera tolabanga ebintu bino byokya bonna byonna bijja byokya n'ekisinga okubeera ekikulu manyi mateeka kugaawukana okuteesa n'okusiba birala okategedde nze nateesa ne government because kankubulye by the way nti lwakuba tuli mu Africa wano ne mu nsi yaffe nti engeri gyeri corrupt nnyo nti n'abantu banyiize bannayuganda banyiize nti n'ekituufu tebakyakirabanga kituufu okuteesa tekusookedde wano mu Africa tekusookedde mu Uganda government okuteesa n'abasibe nebata okategedde opposition okuteesa ne government eri mu buyinza ku lw'obulungi bw'ekyo ekirina okukola ki okubaawo naye ekyenjawulo ekyo nti mu Uganda nti ebyo byonna bannayuganda naddala ekooti y'abantu yo tekyetaaga kubiraba anti yegenda kubuuza ekibuuzo mu bonna abateesezza waliwo kyowaayo n'oli n'akuwa kati Mpuuga wawaayo ki mu kuteesa kati kyetuba tulina okwetaaga okutegeera because abayeekera basobola okugamba tetugenda kuddamu kulumba gavumenti Israeli ne oba Irani oba n'abaamaasi basobola okugamba tukuba abasirikale bo 6 be twawamba ng'otuwa abantu baffe 2,000 oba tusizinze fire
abatalibani tetugenda kuddamu kulumba nkambi za America mwe mutuvire mu nsi yaffe ngawe wakiraba we kyali kati abantu bayinza okukubuuza Mpuuga nga oli opposition wali oteesa oyimiridde ku ground ki wawaayo ki ekyo kye kibuuzo Mpuuga kyabalina otuddamu naye ng'ate bwe tugenda in actual sense okuteesa kukkirizibwa but ekiddawo ekirina okubuuzibwa nti mutango ki ogwateekebwa oba grounds ki oba bipapula ki tubirabeko lwakuba kyemulina okutegeera again nti there are things omanyize bwe makola analysis wange naye era kyolina okutegeera nti njagala ngendeko ebuziba there are things mu bulamu bw'ensi eno nga gwe wanayinki tolibitegeera tolina kubitegeera nga toteekeddwa kubutegeera naddala things eziri kyetwandise national importance things ezirimu security ezo zo si mu Uganda mwokka si wawokka wabula waliwo ebintu nga gwe wanayinki omuntu wa bulijjo olisigala kulaba kuteera mmere ku suwaani n'olya ebintu ne bitambula n'obitegeerera eyo kankuwa ekyokulabirako olwaleero M23 eri mu Doha oba eri mu Congo eri mu Doha kata gye bali mu kuteesezanya ne gavumenti ya Congo naye don't think nti buli kimu ekinaavaayo nti wanayinki buli kimu onookitegeera waliwo ebitusukka nga biri ku level z'aba experts abali mu field eyo nga ekyo kyekyabwe tuyina Jamiru mukulu ali mu kkomera tusobolokera ku makya gavumenti neeteesa nega nti Jamiru mukulu oli minisita yes n'ogamba naye omuyeekera oba abadde ateeberezebwa okuba omuyeekera ate kati afuusa atya minisita gwe kyogamba buli wa DP yategeera endagaano n'agitaputa bulungi eyakolebwa Mau ne gavumenti ya Museveni anti awo kkooti w'abantu weegamba bannabyabufuzi mutuliddemu nnyo etegerekesa bulungi alabire Kenya Odinga ne Ruto kukitegera ekintu ekyo ne mu nsi endala abazze babafuuka olinga abadde amuvuganya amulikumbiranye embiranye ogenda okunzika ng'amuyisa amugaye nti kakati waategedde kati gwa myuka Zimbabwe Morgan Shangarai yateesako ne Mugabe okategedde naye ng'amaze omukuba emiggo obulo ng'omanyi Mugabe abantu yali atidde mu accidents kuba Mugabe yalina tekiniki y'okubattira mu accidents abamuvuganya entegerekese bulungi si we wano wokka bingi nnyo ne mu nsi zonna lwakuba nti ekitutta abamu tetwagala kusoma na kugoberera okategeera olwaleero gundi bamuyita Colonel Nanga ye yali akulira akakiiko k'ebyokulonda bwe yali alangirira Felix Tshisekedi mu Congo yali akulira akakiiko k'ebyokulonda on record mu kalulu k'e Congo ke kakyasinze mu record ebo kasomyeko ye muntu Tshisekedi bamulangiranga namba 3 nawulira yali wakusatu ne bamulangirira ku bwa president nga Fayulu Martin yali akulembedde Fayulu Martin yakaboneka Ghana olwaleero eyamulangirira ali mu nsiko ali naba M23 eyalangirira president eyalangirira atoli kati ye politics eyalangirira oli kati ate yo obusungu bwamuyinako businga n'oli gwe babba akalulu kati ali mu nsiko kyokka mu ngeri yemu ate bwe bali mu kata ate bateese kati ye politics wabula kye tulina okutegeeza bannayuganda nti ekyenjawulo ekiriwo ku bino ebyewabweru bye tugezaako kulifaalingako ne wano nti e Uganda ate ekyo kifuuse kamanyiiro nti bannabyabufuzi bagezezzaako okutuuka ku nzikiriziganya ne ku nteeseganya nga gwe wanayinki ate tezirina wadde we zikufevalingira nti olwaleero wa M23 ajja kugamba nti nze ndi mu Eastern Congo province esinga okuvaamu ebyobugagga ebikola Congo nete mugikulaakulanyiza mutuzimbira amasomero amalwaliro n'enguudo tulekeraawo okulwana okategedde nti tuli fena nti owa M23 yakugamba munnaye kati 30% eva waffe amasaza abiri gonna agavaamu ekyobugagga ekisa oba cobalt ne colton byonna biva waffe wano kati kyebadde nsaba kikino muteekawo amasomero muteekawo kibu kibeere mutukolere enguudo muve ebintu by'okwesiriwaza mutuwene percentage yaffe ku byobugagga ebiva mu region. Yes, we have no problem with you guys. Kakati nga ne government nga ne munansi bwakiraba ne government nayo neraba sente zeteeka mu balwanyisa ate zibawane beekulaakulanya naye wano omuntu ate munansi wa Eastern Congo bwakiraba eggoma alaba omuyeekera mwattu kyayogera nga mbutuufu kituufu
kituufu omusajja kyayogera kyovala mu kusooka omuyekere asooka n'awakanyizibwa munnansi nga bamutaddeko akagamba nti si munnakongo munyarwanda twagenza gye biwunzikira nga munnansi kati yayerera n'omuyekere ekkubo waayita yamulaga n'ekkubo gavumenti negatuteese yategereka kati kyekyenjawulo kikuba n'abafuzi ba wano nti bo enteeseganya ezammwe ziggwerawa mwezammwe ziggwerawa kyova olaba nti munnansi oyinza okumunenya kitono lwaki alaba nga mpuuga kye yakola ekitali mu nsa ekyokuteesa bw'abanga yateesa iffe watuyambirawa enteeseganya ezo ffe twazifuliramu wanga bannansi ntegerekese bulungi awo ng'osuse ku leveni eya booda awo oli ku leveni tuvudde ku mboozi za booda tuli ku levo y'omuntu ali mu Amerika essaawa zino omwana ali Qatar omwana ali Dubai omwana nga abagoberera ali mu UK kati awe tuli kuba ffenna tesobola kuba president yes naye ate ffenna tusobola okufuna resources ezituyamba ate era ffenna tusobola kubeera bulungi naye tusobola okuba na buli kimu kyonna ekitusobozesa okuba obulungi amaanyi go ne gakweyimirira yes amaanyi go ne gakweyimirira oba kyetwandiise favors zo oba omukisa go ne gukola kuba ne mu America waliyo ba homeless naye nga homeless bakugamba yafuuka ati homeless nti anywa njaga nga ye yennyini yakyetuusaako kategedde naye ng'obujjanjabi kati tuddeyo naye ng'obujjanjabi bwabwagala bwabwereere omunywi w'enjaga homeless wagwa kukuba ambulance ate jja nemutwala mu ddwaliro okategedde akantu ako n'avaayo ng'awonyemu ennaku 2 n'addayo mu mize okategedde akantu ako naye wano weesuula enjala olabe oba owedde so nti tusobola okuteekawo embeera newankubadde tetugaggawadde ffenna tetuvuze emmotoka za kabi tetufuuse bakulembeze naye nga at least buli munnayuganda afunye enkola kati waliwo project gye nalabye gye bayisizza and it is a very good project in actual sense bade mu nsi yonna gyeri nalabye gavumenti egamba nti President Museveni yalagidde Minister ya Finance ne Minister Pacis Namuganzo w'amayumba batandika okubaganya ebirowoozo ku project yaweebwa Haji Hassan Bulwadda ey'okuzimbira amayumba okuzimba mu Uganda yonna amayumba babaze emitwalo 12 project bw'ogitunuulira intuufu ne mu nsi yonna ne mu mawanga malala ne wano mu West Africa Burkina Faso gyeri ne mu America kubanga mu America amayumba gye gali ag'obwereere naye ddirwa kibeerera wano mu Africa ddirwa munadamu Uganda ddirwa kirabika ng'oba oliawo munnayuganda n'akikubamu ebituli nti projects zonna ezize zikolebwa zize zitambula zitya naye ng'oluusi project bw'ogitunulanga bagireese nungi ekwasiddwa munnayuganda kati buvunaanyizibwa bwa munnayuganda nga Hassan Bulwadda y'okukola project eyo nebeera successful bannayuganda ne batandika ba homeless ku street wano bano sima bango baganya omusajja yankuba emiggo n'ennyumba bagyoca ne baba nga balina project ngeyo ne banyumya project nungi but it is too good to be in Uganda right now okategeda akantu ako it is what too good to be in Uganda right now nga kikyotegeezaawo kyentegeeza nti ne basic yes projects enyango nga olaba PDM nti omuntu omwaka kadde oba okugaba essente za covid ezagendanga ku simu bakugamba waliwo ezaabula kati wootandika nti ate tuzimbire abantu ennyumba ekigenda okusooka okubeeramu the quality and standard wano woosanga mbadde nina sho gyenkola nengamba wano woosanga gavumenti ng'ezimbye ettooyi mu katale naye kugamba ttooyi eyo egezeko obukadde 5 naye ng'obukadde 5 buzimba 6 bedroom bangalo obunene bwayo nga yakumutindo naye ttooyi eyo ey'obukadde 5 nga buli obuyumba 10 ne wayitayo emyaka 2 ne bigwamu mu katale naye ng'ogamba obukadde 5 buzimba bangalo naye wano ttooyi ey'obukadde 5 tesobola kuyimirirawo myaka 2 nga tennagwamu kati awo ogamba omuntu omuzimbira ennyumba zigenda kukuba abantu olaba kati project ngeyo lwaki nze nganze nga sinaba kugenda wala wonna kirasoso gisanyukirako kuna lisi nalabye ng'erimu munnayuganda
ekyo nasose ne ngamba talisi omanyi ebibi bikirana nti mbade tungojjako bye penalty sima penalty okategedde omuntu wali muzimbe eddwaliro asobola okuzimbira omuntu ennyumba kati nze nti kuna nasose ne ngamba owaayi era nze kyenja okusanyukira nakati nkiddamu anyway we can give it a benefit of doubt okategedde nti nenga nti at least kasita bagiwadde muki Munnayuganda omwana muganda wa wano ye gundi era kale siyo ye yawa abantu b'olubijja ettaka gundi ku Hoima Road awo yes yoyo awo yo bulwadda okategedde nengambako nti era nti okategedde kende mukugamba nti kale and challenges are there to be overcome yes asobola okuba y'omu okubagenda okusooka ekyo nakyo kisoboka kyokka ate era asobola okubeera omu kubayinza okukola kiri okulemwa ng'abalala tukoze eki katumwe benefit of doubt so kumengeri gyawaka abantu beerubijja ettaka yes nga buli omu abatunuuli yes bwe baba bamuwadde okuzimba amayumba yes tusobola okukkiriza nti olaba yakola ekisa n'abawa ettaka yes kitegeeza ate bamuwa ssente azimba amayumba kiyinza okusoboka so mu mbeera efaananako bwe tumuganangeza nero tukkirize nti bino byonna nga bitambula mu ggwanga bannayuganda kwegamba balabika bulungi kungulu bakuwaka smiling face naye nga munda ye percentage y'abantu abasinga munda majority bali bubi ekibuuzo ekisembayo nga tuva wano senga omukolo mpuuga agenda maaso n'enteekateeka ze ez'okutwala principal mu kkooti omusango ne gusinga principal n'asibwa political abasiko walinze ani asinga ofunamu kati ekisooka omanyi kati ngejwa ngambye mu nsonga z'amateeka egyo emisango tegiba gyakusibwa emirundi egisinga emisango egya civil egisinga obungi gibeera gyakuliyirira okategedde kati ekyo olina osooka otegeera nti ogwo omusango si gwa principal kugenda mu kkomera nti bamusibye gubeera gwa okusinziira njagala biliyoni zibwe ziti olw'okunnyononera erinnya okitegedde then ne mugenda ku payment plan nti nja kusasula bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti oba okwetonda okategedde n'omenyawo bye wayogera but ate okwetonda waliwo okuli okugamba nti amenyewo bye yayogera atandiyirire ne ssente bwe ziti waliwo oli okuga nti amenyewo bye yayogera nze siira kirala kyenkola ki kyeneetaaga oba amenyewo bye yayogera andiyirire ensaasaanya yange gye nateeka muki ndaba kampeyini endala tusonde sente z'okusasula ow'ebitaano ate yo nayo ne bajja ne bagamba mulekeraawo okusonda bannaye katuzibawe omanyi bubiwayi kiso kisala buli sayidi omanyi kampeyini ndino omukulu ow'ebitaano muwulirira akawumbi ko Bobi Wine tewali buzibu tugende ku kitebe tuzisonda ate gwo busagira si gwa kawumbi gwa buwumbi ekyo nakyo ero kitegeera nti ogwogera si gwa kawumbi gwa buwumbi in case wekijjanga kyonna nga ensonga eri serious nnyo omanya nti mba mugenze mu buwumbi luswa kimuleka wa mubiyayogera yes kakati luswa waliwo akagamba nti enjovu ebbiri we zirwanira obusubi bwe bukutuka luswa nja butwala nti kati bwe busubi obuli mu kutuka luswa kyemulina okutegeera luswa ye nga ye takyalina kiddako tacyanteeka awo period I'm working okitegere ekintu ekyo luswa ye nga ye takyalina kyakola ki kiddako kimala ekyo nti kati byonna byayogera nti kulinga kukuba mulambo mpiso ayogeza bukyayi luswa yenga ye alina obusuugu bwe luswa lwakuseka naye munyiivu kyekimwogeza banange munyiivu buli lwalaba akakubye kona luswa yawulya kwegamba ye yanyiiganyiiga dda luswa ate munyiivu nnyo kati buli lwalaba konna akajja akalinga nti bw'anaakogerako kayinza abantu era obutamuvuma nnyo agati kankalippire kasaaka nga